ffe bwe tujja wano gaye Katonda gw'oba otuleese era ky'otuleetedde Mukama kirungi wakirabye nga tukyetaaga abali ku mikutu ayi Katonda tweyanziza nnyo okubanga nabo obaleese owa mukisa oyo yenna ali naffe era n'oyo anaatukako ekigambo kino tweyongere okusitulibwa Mukama mu kutegeera n'okumanya n'okutambulira mu by'obuwanika era nga bw'otuyita Mukama waffe ogulumizibwe olw'obuweereza obw'olwaleero eri abakadde abali wano n'abantu bonna Mukama tuula mu ffe ate nga okozesa Omwoyo Omutukuvu olw'okwongera okusitulibwa mu magezi mu kutegeera mu kumanya n'okumalirira ate n'okusanyukira mu buweereza Mukama bw'otuwadde tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina. Mbanirizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Akawungezi kano nate Katonda asiimye tutambulire wamu mu kuyiga ekigambo kye ekyategekebwa abaana ba Katonda mu nsi yonna. Kirungi nnyo nti kaakati bwe tubeera wano ne tuyiga ebigambo ebifaanana nga bino n'ow'e Masaka munange bw'atyo bw'ali ate mu kiseera kye kimu n'oyo ali e Mombasa bwe kityo bwe kiri. Twebaza Mukama eyatugatta ku kanisa ey'awamu etambuza ebintu mu ngeri efaanagana ate era nga Katonda ayagala ffenna tukulire wamu atuteekereteekere wamu kubanga luliba lumu ffenna ajja kututwalira wamu. Olwaleero nga tugenda mu maaso ku ngeri ku mulamwa omukulu ogw'ebyobuwanika, omutwe gw'olwaleero gugamba nti okuyita okw'obuwanika, a call to stewardship. Okuyita okw'obuwanika. Katonda bwe yalonda Musa n'amuyita, oyinza okwebuuza gwe omwana wa Katonda nti lwaki Katonda yalonda Musa? Lwaki Katonda yalonda Musa? Lwaki teyalondayo omuntu mulala? Guno omulembe nagwo mulimu abantu Katonda balonda n'abantu ne beebuuza lwaki oyo. Ne tetwerabira nti ffenna tuli balonde. Katonda abalala abayisawo buyisa n'abalonda bajje batusooke batukulembere mu ebyo ate naffe tutambule nabo. Musa Katonda bwe amuyita abeere omuwanika era n'amutuma omulimu gwa kugenda kubeera muwanika. Be yatumamu oba gye yamutuma abantu abo nabo bafuuka abawanika, nabo bazaala abaana babeere abawanika. Ogenda okwesanga nga Katonda ekigendererwa ky'okuyita omuntu kubeera muwanika. Era yemu ku nsonga bw'oddayo mu lubereberye n'osoma obutonzi n'olaba nga Katonda atonda omuntu n'amuteeka mu lusuku, ekimu ku buvunaanyizibwa bwe yamuwa busangibwa mu buwanika. N'olwekyo ffe bwe tusoma ebyawandiikibwa ku mulembe guno tuzuula naddala mu wiiki eno nti waliwo Katonda okuyita kwe yakola ng'ayita abantu babeera abawanika. Tugenda kutunulira Musa n'abaana ba Isirayiri, tutunulire ffe ab'omulembe guno. Okuyita kw'obuwanika tujja kweyambisa ekyawandiikibwa kitusomye mu kitabo kya Kuva essula 8 olunyiriri lwa 27. Omukadde akisomye bulungi. Olunyiriri lugamba nti kale tuleke tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'ali tulagira. Bw'oba wejjukanyizaamu, Katonda yayita abaana ba Isirayiri okuyita mu Musa nga bali mu Misiri mu nsi y'obuwaŋŋangusi, nga bawaŋŋangusibwa. Lwaki? Enjala yabawaŋŋangusa, naye ne beesanga nga eyo gye bali era bamalayo emyaka mingi, emyaka 400 nga bali mu Misiri. Naye lwali lumu olw'okubanga ekiseera kyali kiwanvu nnyo, obulamu bwabwe bwali bukyusiddwa, bagenda banoonya balumwa enjala nga banoonya emmere ebawonya enjala, naye ebyembi
ne basigalayo. Emu ku ngeri eyabatuukako yeeno bagenda ne bava ku mbeera ey'okutya Katonda n'okutambulira wamu ne Katonda, n'ebyobuwanika ne babivaako kubanga bali mu baatuuka ekiseera ne baba nga babatuntuza. Buli lwe babakutuntuza waliwo engeri gy'ova ku mulamwa n'omugendo gw'okubeera omuntu wa Katonda. Kino kyaliwo bwe bali nga bali mu kaweefube okwekolako bave mu Misiri, kubanga Katonda yali atumye Musa ng'amugambe genda ogambe Falaawo omugambe nti Katonda amutumye abantu bagende. Naye mu lunyiriri luno Musa ne Alooni bali mu maaso ga Falaawo bamugamba nti ssebo tuleke tugende, ne bateekako n'ennaku, tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'ali tulagira. Baafuna obuvuune bagamba Falaawo tuleke tugende olugendo lwa nnaku 3. Bwe mumala okutambula n'alyoka agamba nti tuweeyo ssaddaaka eri Mukama. Kati Falaawo baali balina omutegeeza ekintu ekyali kikwata ku bulamu bw'eddiini eya Katonda. Tetugenda kumala gava wano tugende tulime, ekitutwala kuwaayo ssaddaaka. Bwe maasoma ebyawandiikibwa bino ngenda ne neebuuza ekibuuzo, Falaawo teyabuuza abasajja bano n'abakazi nti lwaki Katonda temumuweerayo ssaddaaka wano? Tobisangayo. Naye ekikulu kya byonna kye kino nti Musa agamba Falaawo titutte tuleke tugende ekitutwala kuwaayo ssaddaaka eri Katonda waffe, naye ate tugenda kutambula ennaku 3. Olugendo lw'ennaku 3 zaali mayiro eziwerera ddala. Kino kyali kirina okuwaliriza Falaawo ogamba nti bano abasajja balina eddiini yaabwe, naffe tulina eddiini yaabwe. Eddiini yaabwe bagamba batambule bagende. Nolwekyo obulamu bwa Musa ne Alooni n'Abayisirayiri abali mu Misiri bwali buyingiddemu embeera ey'okuyaayaanira okuwaayo ssaddaaka. Ssaddaaka eyinza okutambuza, okuwaayo obuwi ssaddaaka kiyinza okujja wano e Kampala ne kikutwala eyiganga ng'otambula ennaku 3. Kyewuunyisa nti bo kye baali basaba baali baagala genda kuwaayo ssaddaaka. Obulamu bwaffe obw'obuwanika, Katonda bw'aba tuyise mu by'obuwanika, buli kiseera tulina okulowooza ku ngeri gye tuwaayo, kubanga wano Musa ebimuli mu birowoozo kuwaayo, era nga yali ayagala Abayisirayiri bonna babeere nakyo mu bwongo. Katonda yali akimulaze. Mwanyinaffe Ellen G. White bwe yali yawandika akatabo ke bayita Counsels on Stewardship, page 14, yawandiika nti ababeewaayo okubeera abasumba balina obuvunaanyizibwa obukulu obubakakatako bwe balagajjalira mu ngeri eyeewuunyisa. Waliwo obwetaavu obw'amaanyi ennyo obw'okuyigiriza obw'obuvunaanyizibwa n'emirimu egikolebwa eri Katonda, naddala kukomyawo ebitundu 10 mu bwesigwa. Abakadde, abasumba, abakulembeze bonna bwe tusoma ekigambo kino kiri mu Counsels on Stewardship, Ellen G. White kyeyawandiika, kitulagira ffe okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga abantu bayigirizibwa buli kiseera okubeera nga beewaayo okuwaayo ssaddaaka mu ngeri y'okuwaayo ebitundu 10 mu bwesigwa. Mwanyinaffe bw'atyo bw'atuyigiriza. Agenda mu maaso ku page 15 mu katabo ke kamu n'agamba nti mulimu gwa musumba okuyigiriza abo abakkiriza amazima okuyita mu kubuulira kwe okuleeta ebitundu 10 mu ggwanika ng'akabonero akalaga bwe beesigamye ku Katonda. Abakyufu basaanye okutangaazibwa ekimala nti mulimu gwabwe okukomyawo eri Mukama ebibye. Ekiragiro ky'okuwa ebitundu 10 kyangu nnyo, nti temuliimu ngeri yonna
yakwewolereza obutakiwa. Mwanyinaffe Ellen G. White wabanga awandika alaga nti mulimo mukulu nnyo eri abasumba okuyigiriza. Kiki kye bayigiriza? Okuyigiriza abantu okuleeta ebitundu bye-10 mu ggwanika. Lwaki? Kubanga kino okuwaayo ebitundu bye-10 singa omuntu aba akiyize ayina ekintu kyayigirako nti obulamu bwaffe tebuyinza kubeerawo bwokka, bubeerawo kubanga Katonda waali. Olw'okuba Katonda waali we buli, n'olwekyo buli kimu ekyobeera ofunye, buli kimu kyokola, buli kimu ekijja gy'oli, jjukira okuggyako ekirundo kimu ekya-10 okukiwaayo mu bwesigwa. Kyakabi nnyo nti ku mulembe guno abantu bangi nnyo tebagenda kuyigirizibwa mu Bible class. Ekkanisa eno nnungi, erina ebitabo byonna, erina ebyokuyigiriza byonna, erina abasomesa aba buli ngeri, naye abantu abasinga obungi kasita babatizibwa nga batuula eyo babaga mujje muyige Bayibuli. Toyinza kuddaawo n'ogamba nti ebyobuwanika kuwaayo buwi. Osigaza omutima okukkiriza nti nga bwe mpaddeyo ne Katonda bw'atyo bw'alina okumpa. Ate ddala Katonda atuwa. Bayirewo ne bwe twadde tumusabye yatuwa, naye tulina okujjukira buli kiseera nti kasatuwa naffe tuddeyo tumuwe, tumuddize ebibye. Ate bw'aba bitusaba tatusaba bingi, atusaba ekimu kya 10 kyokka. Falaawo oluvannyuma bwakkiriza okuleka Abayisirayiri okugenda, asooka kuteesa bagende nga tebalina bisolo byabwe. Mu ssula y'e10 eyakuva olunyiriri olwa 24, Falaawo yagamba Abayisirayiri nti mugende, naye waliwo bye mulina okuleka. Olunyiriri olugamba nti Falaawo n'ayita Musa. Ogenda kusoma so? Okay, thank you. Tusomere okuva essula y'e10 olunyiriri olwa 24. Falaawo yali mugezi nnyo, n'agamba nti Musa nawe Alooni mugende musinze Katonda wammwe, naye endiga muzireke, n'ente muzireke, n'ebisolo byonna mubireke. Falaawo yali mugezi nnyo, naye abantu abategeera obuvunaanyizibwa bwabwe eri Katonda kino kyali tekigenda basanyusa. Era bw'onaaba osomye ebidirira ojja kulaba nga Musa agamba nedda ffe tetuyinza kugenda ne tuleka bisolo byaffe. Musa n'agamba nti ebintu byonna ebikwata ku bulamu bwabwe, abasajja, abakazi, abaana n'ebintu birina okugenda nabo. Lwaki? Okuweereza Katonda mu ddungu. Musa ali ku sayidi ya Katonda, Falaawo ali ku sayidi ye alwanyisa Katonda. Falaawo asala amagezi nti bwe muba mugenda ebisolo mubireke, naye Musa agamba nedda, tulina okugenda nabyo. Kino kiraga omusingi omukulu ogw'obuwanika. Buli kitundu ky'obulamu bwaffe kya Katonda. Oyinza okulowooza nti ebigere si bya Katonda, omutwe si gwa Katonda, naye buli kitundu kyonna eky'obulamu bwaffe kya Katonda, nga mwotadde n'amaka gaffe, ebyobugagga byaffe n'emirembe egirijja. Tulina obuvunaanyizibwa okuyigiriza abaana baffe n'ab'ekkanisa ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku olw'omuggulu. Bw'otunulira omuti ogw'omu lusuku ogwa wakati guliko obuvunaanyizibwa, kubanga kigambo kyajja eri Adamu ne Kawa nti omuti oguli wakati mu lusuku ogwo temugukwatangako era temugulyangako. Buli lwoba oyigiriza abaana lesoni eno, kyoba oyagala okubateekamu kubeera bawanika, kambategeeza obanga gwe okimanyi bulungi nnyo, omuti ogwo gulina okujjukiza engeri gye tulina okubeera abawanika. Mu ngeri y'emu ebitukuvu bya Katonda wadde nga biyinza okuba nga biri ku akawunti zaffe ez'omu bank oba mu nsawo
oba wansi oba mu ngeri yonna oba biteresa waani byonna biri wansi w'obuwanika bwaffe. Oyinza okugamba nti nze tukola cash round. Manyi cash round kati zikola wano mu kibuga. Tulina ekibiina kyaffe, tulina kino, ffe ebyaffe tubitereka wamu eyo. Ebyo byonna byonna biri wansi wa buwanika. Kyova olaba ye Musa agamba nti nedda ng'oyagala ebisolo bisigale, ffe twagala tugende nabyo twagala bigende tubiweeyo, kubanga ffe kitutwala kuwaayo saddaaka. Saddaaka okugiwaayo kitegeeza nti kuwaayo ebibyo ebikwata ku Katonda, n'obulamu bwo muggwe, obulamu bwo bukwata Katonda buweeyo. Obulamu bwaffe n'amaka gaffe birina okuba nga bitambulira wamu ne Katonda. Tewali kintu kyonna kyogaanira, kabibeere ebintu, ebisolo oba amaka. Falaawo ye yali ayagala kugaanira bisolo. Musa n'agamba no. Musa ayitibwa okukulemberamu wadde ng'alina okubuusabuusa. Obulamu bwa Musa bwali bubuusabuusa nnyo. Kyova olaba abasoma, bw'oba osoma okuva essula ey'okusatu, Katonda ng'asisinkanye Musa atandika n'ekigambo ekigamba nti bontumyemu bwe mba nambuuza eyakutumye yaani? Katonda n'amunnyonnyola, n'azzaako ekigambo ekirala. Naye nze atamanyi kwogera n'ayogera ntya? Katonda n'amuwa solution. Katonda buli kimu akirinako engeri gye kiyinza okutambulamu. Gwe ne bw'olaba nga bizibu nnyo, ye Katonda akuwa ekkubo mw'oyinza okubitambulizaamu. Yalina okubuusabuusa kungi, era Abayisirayiri balagirwa okugoberera ddala ebiragiro bya Katonda naddala mu kiseera eky'okuyitako. Mu buwanika kino kitegeeza kugoberera n'obwesigwa Katonda by'ayagala na buli kintu kye tulina. Mu kitabo kya Kuva, Katonda awulira okukaaba kw'abantu era nga babonaabona wansi w'omukono omuzito ogw'obuddu obw'Abamisiri, era n'alonda Musa okuba omubaka we okukulembera Abayisirayiri mu ddembe. Katonda alagira Musa okutuukirira Falaawo n'asaba olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu okuwaayo saddaaka eri Mukama. Okusaba kuno kutegeeza kinene nnyo okusinga olugendo ng'olugendo lwabwo. Musa ebigambo bye yagamba Falaawo nti ffe tugenda kusiwa saddaaka naye ate tugenda kutambula olugendo lwa nnaku 3. Njagala mufumitirize wamu nange. Singa omuntu akugambye tambule olugendo lwa nnaku 3 naye ng'ekikutwala kuwaayo saddaaka, ekisinga obukulu kyeki? Kuwaayo saddaaka oba kutambula? Kuwaayo saddaaka. Njagala mwetegereza abantu ba Katonda, obulamu obw'obuwanika emirundi egisinga obungi twewolereza nnyo olw'engendo ze tulina okutambula. Nti olugendo olwo luwanvu, ekkanisa eri wala, ekkanisa eyo tulwawo mu kusinza. Kakati n'olwekyo ebyobuwanika birimu okulowooza ky'ogenda okukola okusinga engeri gy'ogenda okutuuka ku ekyo ky'ogenda okukola. Obulamu bwaffe bugenda bwesaasira nnyo, obulamu bwesaasira nnyo. Nobeera unagamba senyiga nnuma, ennaku zino baatukolera zino zimasiki. Genda osinze, teweewolereza, kubanga ky'ogenda okukola kye kisinga obukulu. Okuwaayo ennaku zino n'okuwaayo kati kugenze kulongooka ne kufuuka kwangu. Tukozesa amasimu, tukozesa bank, tukozesa internet, tukozesa ki? Katonda bw'akutegeeza ky'olina okukola kikole, oleme kuwolereza mu ngeri yonna. Musa agamba tugenda kutambula olugendo lwa nnaku 3 naye kitwala ki? Tugenda kuwaayo saddaaka. Katonda yateekateeka Musa olw'omulimu guno ng'amukakasa nti abakadde ba Isirayiri bajja kumuwuliriza. Ebiri wano si bitono, naye olunyiriri lwakuva ssula 10 olunyiriri 11 mukadde bw'oba otusseeyo tusomere. Omutwe gw'ekyokuyiga olw'olwayo gwagamba nti okuyita kw'obuwanika, okuyitibwa kwaffe olw'obuwanika. 10:11 ndowooza balugata lw'ekkumi wagamba nti Falaawo n'addamu nti
ndayira Mukama sijja kubaleka kugenda mmwe n'abaana bammwe abawere. Kirabika mulina olukwe lwe mutegeka. 11 luga nti nedda mwe abasajja abakulu mmwe muba mugenda muweereze Mukama kubanga ekyo kye mwagala. Ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Kati akatubagira akalala kajja. Musa anyweza ensonga nti ffe tugenda n'abaana baffe n'abavubuka n'abakazi baffe. Kati ye Falaawo n'agamba nti this time mugende naye abaana bammwe mubaleke. Mulowooza ali strategy ki? Strategy gy'aliko egamba nti bano abaana be banaasigala mujja kukomawo, bagenda kukomawo kubanga bw'oleka omwana emabega era omutima gusigala mabega. Ekyokubiri, bano abaana bajja kukula, singa n'abasigaza bagenda kukula babeere b'amaanyi bakole emirimu. Katonda bw'abanga alagidde nti mugende mu nsi nze, tulina okumanya nti n'abaana baffe tulina okugenda tusinze nabo. Naye bameka abantu abatalowooza ku baana baabwe? Musa agambye nti nedda, tetwagala kugenda, tuleke abaana baffe. Basebo, okusaba okutambula olugendo lw'ennaku 3 kabonero akalaga obwetaavu bw'okudda obujja mu by'omwoyo n'okwewaayo, nga kwoleka obukulu bw'okusinza awamu n'okukkiriza okuyinza bwa Katonda. Kubanga bono bagamba nti ffe katugende tutambule ennaku 3, naye abamu ku bantu abagenda okutambula nabo tebasobola kutambula. Naye bamalirivu nnyo nti newankubadde abamu tebasobola kutambula, mulimu abalwadde, mulimu abakazi abakadde, mulimu obwana obuto bulina gendera ku mugongo. Singa omukazi abeera n'obwana 8, olugendo lw'ennaku 3 temuli kuwumulamu, kufumba, kulya, nedda. Nnaku 3 complete bo bamaliridde okutambula. Naye ekibamaliriza okutambula kwe kubeera nti Katonda abagambye okukola ekintu ekisingira ddala obukulu mu bulamu. N'olwekyo ffe ng'abantu ba Katonda tulina okuteekawo embeera etusobozesa ng'ate tumanyi nti Katonda yagenda okusobozesa mu byonna. Musa ng'ategeeza okusaba kuno, Falaawo tagaana buganyi kyokka, wabula agezaako okussa ekkomo ku kusinza kwabwe. Akkiriza abasajja okugenda naye n'abalagira okuleka ebisibo byabwe n'ente, ng'agamba nti nedda, mwe abasajja abakulu mugende kaakano mumuweereze Mukama kubanga ekyo kye mwagala. Obanga olina kyoyagala okwogera eri abantu ekikwata ku Katonda wo, yogera n'obuvumu, ate yogera ng'okitegeera bulungi. Ojja kubuzaabuzibwa nnyo. Ebintu ebibuzaabuza abantu abatambulira mu bya Katonda bingi, naye ate nga Sitaani yabiyiiya. Sitaani yabiyiiya alemese gwe okutuuka ku ekyo Katonda kyakukwagaza, ate naawe ekyosazeewo okwagala. Musa ne Falaawo emboozi gye baalimu eraga engeri Falaawo gye yali tategeera bulungi kusinza okw'amazima, okuzingiramu abantu bonna ne ssaddaaka zaabwe. Kituufu Falaawo yali mu nsi yeye mu byeddiini, ne Musa yali mu nsi ye ey'ebyeddiini, naye ate ebyeddiini bya Musa Katonda yali yabimuteekamu. Njagala kukkiriza nti gwe nange Katonda alina byatutaddemu ebikwata ku kukkiriza kwaffe, ebikwata ku kiki kye tulina okukola n'engeri gye tusaanye okutambula mu nsi muno. Okusinza kwonna ffe ng'abawanika kulimu okwefiiriza. Musa kye yali aliko kaakati kwali kwefiiriza, kubanga okubeera mu maaso ga Falaawo kwali kutegeeza nti agenda ayinza okumusiba, ayinza okumubonereza, oba ayinza okumulemesa kyaliko. Okusinza kwonna kwetaaga okwefiiriza. Abayisirayiri baali bakimanyi nti ebisibo byabwe n'ente zaabwe byali byetaagisa okuweebwayo eri Katonda, era Falaawo okumalirira okuleka ebyo kyali kigendererwa kyakunafuya kusinza kwabwe. Okimanyi nti naawe mu bulamu bwo waliwo abanafuya okusinza kwo. Oluusi ayinza okuba omukyala gwewasiza, nowasa omukyala ng'akulemesa akunafuya mu by'okusinza, oba gwe omukyala n'ofumbira omusajja ng'agenda kukulemesa mu byakusinza.
gw'omwana n'osalawo ogenda obeere n'abazadde oba abantu nga bagenda kukulemesa mu by'okusinza. Obulamu bwaffe byo by'obuwanika butuleetera okusalawo ebintu ebitali bya bulijjo. Oyinza okuba nga gy'ogenda okupangisa ogenda kupangisa mu bantu abagenda okukulemesa okusinza. N'embeera y'ebyenfuna emirimu gy'ogenda okukola oyinza okuba nga ogenda kukola emirimu egigenda okukulemesa okusinza. Waliwo yankubidde essimu ennaku si nnyingi nnyo eziyise n'angamba munnange musumba najja eno nkole emirimu naye kakati ngezaako okukwagala okusinza ate bakama bange tebanzikiriza kusinza. Ani yasalawo okugenda? Yenze. Naye gye nagenda saalowooza ku byakusinza. Kambategeeza abantu ba Katonda, omuntu wa Katonda gwa ndaba, buli lwosalawo okubeera w'obeera, buli lwosalawo okukola ky'okola, buli lwosalawo kyonna ky'osazeewo kirina okuba nga kirina akakwate ku kusinza. Kyova olaba abantu abamu bwe munaaba muva mu kibuga mulina okugenda gye mugenze ng'ogenze okumpi n'awali okusinza. Kituufu kakati okusinza kw'omutimbagano kwajja kutuyambyeko, naye era bwe kiba nga bwe kityo kibwe kirina okubeera noonya engeri gy'oyinza okusinza ng'osinza n'abantu okuyita ku mutimbagano. Teweekweka bwekwesi naye fuba nnyo okulaba ng'osinza, kubanga Musa ali ku lutalo olw'okulwana. Mu mbeera yaffe ey'omulembe guno bangi bagenda mu kanisa nga balina nsawo njereere, bajja mu kusinza nga balina ensawo njereere. Kituufu bayinza okuba nga bambi tebafunye, naye abamu bafuna naye ne basalawo ne bagamba nti mu kanisa olina kugenda na nsawo njereere kubanga bonna agenda n'aba oli awo bayisa akabbo kati bayinza okumalako sente zo zonna. Kanzirekeeka banaleeta akabbo nze nga nkatunulira butunulizi. Abamu bayinza n'okuddira obubonero ne babanga abateekamu kumbe batadde mu mpewo, baagala babalabe bulabe nti bawaddeyo. Naye ebyo bijja lwaki? Olw'obutalowooza ku byakusinza kwa mazima. Abajja mu kanisa ng'ensawo njereere, waliwo n'abamu bwe bajja bwe batyo ne bayimba nga batendereza ko n'okuwuliriza obubaka, naye ne balemererwa okuddiza Katonda ebyo ebimugwanira. Bayimba ennyimba nti kakati ffenna tuyimbe what a friend we have in Jesus. Ffenna ne tuyimba bwe kituuka okuwaayo noonoonya abawaayo nga balumaggamagga. Okuwaayo kwaffe kambabuulire, Musa ekimuliko wano era kyayitamu kituyigiriza nti okuwaayo toyinza kulekayo baana, toyinza kulekayo bawalabu na balenzi. Gwe n'ogenda mb'osinza toyinza kugenda nga tolina saddaaka. Falaawo yali agamba temugenda na bisolo. Musa kyava agamba ti no, fe tulina okugenda n'ebisolo byaffe. Ekituufu kiri nti ensi yeetaaga ebyobugagga byaffe, sente zaffe, ebiseera byaffe n'amaanyi gaffe. Nga Falaawo bwe yafuba okukugira okusinza kw'Abayisirayiri, waliwo amaanyi mu nsi eno leero agagenderera okutuwugula okuva ku kukubiriza abantu okugaba. Bingi ebiri mu nsi muno bigenda biwugula nga abantu bibajja kugaba naddala eri Katonda. Kijja kitya? Kijja okuyita mu mbeera ey'okulwanyisa obwavu. Tetulwanyisa bwavu. Buli muntu abeera mu lutalo olw'okulwanyisa obwavu bwe kituuka ku kugwayo eri Katonda tekibeera kyangu, kubanga waliwo enteekateeka za teesiteese obwavu buno engeri gy'alina okubulwanyisa. Kakati ebya Katonda bino birabika ng'ebimufiiriza okulwanyisa obwavu. Naye njagala kulangirira gy'oli omwana wa Katonda nti Katonda yamanyi okutujja mu bwavu. N'olwekyo kye tuba tusaanye okukwata by'obuwanika bibeere obulamu bwaffe obwa buli kiseera, si kwebuzaabuza n'akatono. Tulina okujogera nti okuwaayo si kwa nsimbi zokka, wabula kikolwa kya kusinza ekikkiriza obukulembeze bwa Katonda n'obukulu bwe mu bulamu bwaffe. Ku nkomerero emboozi neetuuka ku ntikko y'obukulembeze bwa Katonda obuteegaanika. Oluvannyuma lw'okuguguba okungi, Falaawo ku nkomerero yagonda. Mu Kuva essula ey'okutaano olunya olwokusatu
mukadde bw'oba otuuseeyo nalwo lusome kuva 5 olunyiro lwa 3. Musa ne Alooni ne bagamba nti Katonda w'Abebbulaaniya yatulabikira, twegayiridde tuleke tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe, aleme okututta ne kawumpuli oba n'ekitala. Bagezaako okwegayirira n'okukikkaatiriza eri Falaawo nti Katonda ffe yatugamba tuleke tugende, bw'otatuleke tukugenda Katonda agenda kututta ne kawumpuli. N'olwekyo ffe oyagala tubeere wano tukolere emirimu, tukulekere ebisolo byaffe, tukulekere abaana baffe, naye ne gye tulaga tugenda kufa, Katonda agenda kututta. Bino Musa abyogera kubanga alina okubiddiŋŋana. Falaawo amutuuse ku ekyo ekyali ekituufu. Gwe olwana ngeri ki? Oddiŋŋana ensonga y'okusinza mirundi emeka? Era ofaayo otya okulaba nga olwanirira eddembe lye ery'okusinza? Mu kanisa eno eya Seventh Adventist mulimu ekitongole kye bayita Religious Liberty, ekitongole ekitunulira era ne kigezaako okulwanirira abantu ku ddembe lyabwe ery'okusinza. Ekkanisa ya Katonda erina enteekateeka ey'okulaba nga buli muntu asinza, gwe bakugira ekole enteekateeka oba ekolagana ekitongole kikolagana ne gavumenti oba kikolagana n'ekitongole kyonna ekiziyiza omuntu okusinza, omuntu oyo asobola okugenda okusinza. Naye Abayisirayiri bano baddiŋŋana okusaba kwabwe eri Falaawo nga baggumiza okusinza okw'amangu. Pointi yaabwe yali nti twagala kugenda kusinza, tuleke tugende tusinze. Falaawo okwogera ku biyinza okuvaamu kiraga obukulu bw'okwegayira kwabwe n'obwetaavu obw'okugondera ebiragiro bya Katonda. Kino kiraga nti okusinza si mpisa kyokka, wabula kitundu kikulu nnyo mu nkolagana yaabwe ne Katonda. Bwe twogera ku by'okusinza, makulu ki g'ofuna gwe omuntu wa Katonda? Buli lw'oyogera ku kusinza oba oyogera ku kigambo ekigamba nti nze ne Katonda tulina enkolagana ebikwata ku kusinza. Era bw'ogamba byekyalo tiba ngenda kusinza, ky'oba otegeeza abantu ogamba nti nze nina enkolagana ne Katonda era kyenva ngenda okusinza. Abatalina nkolagana na Katonda n'ebyokusinza tebabirowoozaako. Ky'ova olaba mu maka gaffe, mu kanisa ne gye tukolera n'ebifo ebirala byonna ebyetaaga okusinzizaamu, tusaanye tusinze kubanga ekyo kyokola okulaga nti okolagana ne Katonda. Waliwo abantu ba Mukama abamu abeewaayo okulaga nti basinza balungi nnyo. Essaawa ey'okusinza baagiteekawo era bwe bagamba osinza emirundi 5 olunaku, ku makya, awo mutuntu, makatikati n'olweggulo. Era essaawa bw'etuuka omuntu nga badde atambula adda bbali wali n'atandika okulaga nti asinza, n'akutama n'afukamira, n'ayimirira, n'akutama n'afukamira, n'ayimirira nti ansinza. Kambategeeza abantu ba Katonda ebyobuwanika Musa bambi yali alwanirira. Yali alwanirira abasajja bano bagende babeere abasinza, bawe saddaaka, babeere basinza. Kino nno kitegeeza ki? Musa mu ssula y'omunaana olunyiriri lwa 27 twasomye, Musa aggumiza ekiragiro Katonda kiyawa, agamba nti katugende olugendo lw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'alitulagira. Okunywerera ku lugendo lw'ennaku 3 kiraga obwetaavu bw'Abayisirayiri okwagala okwejja mu buyinza obwabawugulaza mu Misiri okusobola okusinza Katonda mu bujjuvu. Okusinza okw'amazima kwetaagisa obweyamo, kwetaagisa okwewaayo n'oluusi okwekutula ku nsi. Musa ayagala kuva mu nsi eno etali mu kusinza agende mu nsi ey'okusinza. Oyinza okuba nga obulamu bwo naawe wakulira mu famire ezitasinza. Nzijukira nange nakulira mu famire ebiseera byange ebyasooka mu famire ezitali mu kusinza, era newuunya nnyo kati bwe ndaba abaana Mukama bye yatuwa nga bo ebyokusinza babitambuliramu, naye bwe nzijukira ku kiseera kye nalimu nga bo nga nze ebyokusinza sibimanyi. Oyinza okuba nga naawe oli wano nga tosinzangako,
obulamu bw'obeeramu tebuli mu kusinza. Ne bw'oba oteekateeka byonna by'onaakola olunaku toteekamu kintu kya kusinza. Bw'oba olowooza gy'onaasinziza waliwo ebintu by'otalowoozaako, ogenda kubeera mu mbeera ki? Naye ekigambo ekikulu, omusajja ono Musa akubiriza abantu bagende basinze ate beekutule ne ku nsi. Musa ategeeza mu Kuva Sura 10 olunyolo 9 nti tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda, kubanga obubi buli mu maaso gammwe, kubanga kitugwanidde ffe okukolera Mukama embaga. Laba ebigambo by'abagamba, tugenda kukolera Mukama embaga. Kambabulire Abayisirayiri bawulira ebigambo bino baasanyuka nnyo nga bagamba eno Misiri tubadde tubonaabona bubonyibonyi, naye ate gye tugenda tugenda kukolera Mukama embaga. Tugende era kambabulire ennaku zino 3 ze baali boogerako baali betefutefu nnyo okuzitambula, kubanga ekyali kiri mu maaso kyali kisinga nnyo olugendo lwe baali bagenda okutambula. Baali baagala kukola mbaga. Okuzingiramu kuno byonna awamu kulaga obukulu bw'okusinza ng'omulimu ogw'awamu okuzingiramu emirembe gyonna. Okwogera ku bisolo kiraga nti ebiweebwayo byetaagisa nnyo mu mbaga eyo. Ekinyweza nti okusinza kuzingiramu okuwaayo saddaaka. Buli otubeera mu kusinza, okuwaayo saddaaka kyali kikulu nnyo eri abo, naffe kirina okubaayo nga kikulu. Falaawo yagezaako okukugira okusinza kwabwe mu Sura 10 olunyolo 24 ng'agamba nti mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, abaana abawere nabo bagende nammwe. Kino kiraga engeri Falaawo gye yagaana okukkiriza mu bujjuvu obuyinza bwa Katonda, era kiraga engeri ensi bwekugiramu okusinza okw'amazima. Leero tulina okuwakanya okwekkiriranya okw'engeri efaanana ng'eyo. Mu Kuva Sura 10 olunyolo 16 Abayisirayiri balangirira mu lwatu nti era n'amagana gaffe galigenda naffe, tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako tuweereze Mukama Katonda waffe, era tetumanyi bye tulimuweerereza Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo. Okuddamu kuno Abayisirayiri kwe baddamu kwoleka okutegeera kwabwe obwetaavu bw'okusaddaaka mu kusinza, era kutegeeza eddala ery'okukkiriza nga beesiga Katonda nti Katonda ajja kubikkula ebikwata ku kusinza kwabwe ebitongole nga batuuse mu ddungu. Waliwo oluusi bano bagamba nti ffe eby'omu maaso Katonda yagenda okubitubikkulira. Obulamu bwo bw'okusinza weeweeyo, naye oba tomanyi kusinza weeweeyo ng'ogamba nti nze Katonda ajja kundaga engeri gye ngenda omumusinza, and surely Katonda akikola. Mu Kuva Sura 12 olunyolo 31 okutuuka ku 32 Falaawo alagira Musa ne Alooni okugenda n'abantu baabwe n'ebisolo byabwe, ne bakkiriza amaanyi ga Katonda ag'ebyo by'ayagala. Ekiseera kino kikola ng'obujulizi obulaga nti Katonda asinga bakabaka bonna ab'oku nsi, kubanga ekiseera kyatuuka kabaka Falaawo bwe yali nga agaanagaana. By the way, ebyo byonna yabikola kubanga Katonda yali asuubiza Musa nti Falaawo ngenda muteekamu omutima ogugaana, tagenda kubakkiriza, naye mugenda kubeera nga mutambulira mu wakana okwo, kubanga ebyo byonna birimu ebyokuyiga. Naye ekyasembayo mu Sura 12 Falaawo yagamba nti kati mugende n'ebintu byammwe byonna. Ekiseera kino kikola ng'obujulizi obulaga nti Katonda yasinga abakabaka bonna ab'oku nsi. Bwe tusalawo okussa ekitiibwa mu Katonda n'ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo byaffe, tukkiriza obuyinza bwe mu bulamu bwaffe n'okwesigama kwaffe ku ye ng'oyo atugabira byonna, tutandika okufuna emikisa egitalabika okuva eri Mukama mu ngeri ez'enjawulo oluvannyuma lw'okubonaabona n'ebibonyoobonyi bingi
Falaawo yeewaayo n'akkiriza Abayisirayiri okugenda nabo mu maka gaabwe n'ebisolo byabwe. Bino njagala nga ntuuka kukumaliriza okubalaga engeri gye tuyinza okuteeka mu nkola ebyo bye tusomye ebifa ku Bayisirayiri. Kino kitegeeza ki? Tukakasa tutya nti tetugenda mu kanisa ng'alonsa? Ekisooka, okukulembeza okuwaayo. Mu bino byonna bye tusomye bye tuyiseemu, okuwaayo kwe tulina okukulembeza buli lunaku. Ng'Abayisirayiri be banywerera kutwala ebisolo byabwe okubiwaayo nga saddaaka, naffe tulina okukulembeza okugaba kwaffe. Teeka wabbali ekitundu kye eky'ekkumi n'ebiweebwayo nga tonalowooza kusaasaanya ndala, kubanga ebiseera ebimu abantu ba Katonda Mukama atuwa emikisa n'akuwa n'ofunira ddala, naye ekitundu ky'ekkumi kye kisembayo gwe okulowoozaako bane kati nno nga tusaasaanyiza katoleko buno obutono buno tubufuule ekimu eky'ekkumi. Bino bye tuyiseemu biraga nti ffe tulina okusoosa ebitundu by'ekkumi n'ebiweebwayo bwe tuba tetunaba kubaako kye tusaasaanyako, tusaasaanye nga tuteeka ebbali ebitundu by'ekkumi. Enkola eno eraga okwewaayo kwaffe eri omulimu gwa Katonda n'abantu be. Ekyokubiri, tegeera ekigendererwa ky'okuwaayo. Bw'obanga onaawaayo kigendererwa ki ky'olina? Ensimbi ze tuwaayo zikola ku kutumbula bwakabaka bwa Katonda. Omukristaayo yenna alina okukimanya nti buli tuwaayo ekitundu ky'ekkumi n'ebirabo tuba okutumbula obwakabaka bwa Katonda. Mukimanyi nti obwakabaka bwa Katonda bulwanyisibwa, ate omulwanyi asinga okulwanyisa obwakabaka bwa Katonda ye Sitaani. Era engeri gy'asobola okulwanyisa obwakabaka bwa Katonda ye y'okubumalamu mu bwongo bwaffe, gye tuba nga tetukyasobola kulowooza ku bwakabaka bwa Katonda. Kati ne bw'ogolokosa omuntu n'omugamba wayi nnyumizaako obwakabaka bwa Katonda bufaanana buti, ayinza okukutunuulira obutunuulizi n'agamba ebyo biki byombuuza. Kati bwe kituuka ku kuwaayo ebitundu by'ekkumi era tamanya nsonga. N'olwekyo ffe tulina okumanya ekigendererwa ky'okuwaayo. Ekigendererwa ky'okuwaayo kutumbula bwakabaka bwa Katonda. Ekyokusatu, okuyigiriza omulembe oguddako. Buli lwe tuwaayo tuba tuyigiriza omulembe oguddako, kubanga obwakabaka bwa Katonda we buli bulina okutambula n'okuyingiza abantu bangi. Njogera ku kanisa n'embeera ey'okuteekateeka abantu okusikira obulamu obutagwawo, obwe bwakabaka bwa Katonda. Naye omulembe oguddawo gulina okukimanya. Tulina okuyigiriza abavubuka n'abaana mu kuwaayo, nga tubayigiriza nti bye bawaayo bikulu mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyokuna, yanukula okuyita kwa Katonda. Okufaanana kw'Abayisirayiri, naffe tulina okuwuliriza okuyita kwa Katonda okumusinza mu bujjuvu omulina okuleeta ebyobugagga byaffe. Toleka kupikirizibwa kwa nsi kukusukkirirako. Mu kifo kyekyo ddamu okuyita kwa Katonda okwenyigira mu mulimu gwa Katonda. Mu biseera bino ng'ekkanisa tulina enteekateeka ey'okubanga buli muntu yenyigira mu bikolebwa mu kanisa. Tulekerawo okubeera abatunuulizi. Ekigendererwa kyakubanga buli mukristaayo yenna alekerawo okubeera omutunuulizi naye nga yeewaayo yenyigiramu. Ebigambo ebikwata kubuulira enjiri kati ekkanisa yakifuula kubanga kyabamu, abamu bo babeerawo ne batunula butunduzi bati. Naye okuyita kwa Katonda kutuyita ffenna tuweeyo ebyaffe, tuweeyo obulamu bwaffe, twenyigire mu bikolebwa ng'Abayisirayiri bano. Musa yagamba buli omu tugenda naye, tewali kusigala. Naffe abantu ba Katonda tufube nnyo okwenyigira, tuleme kusigala mabega. Oba wakabatizibwa, oba oluddemu, oba wakamalamu akaseera katono nnyo, fuba okulaba nga wenyigira mu bikolebwa mu mulimu gwa Katonda. Ekyokutaano, okusomesa abaana baffe. Tuyigize abaana baffe engeri y'okukomyawo ekimu eky'ekkumi n'okuwaayo ebiweebwayo n'ekitundu ku kusinza kwaffe. Mu Lubereberye 8:2
Bayibuli egamba Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto n'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu n'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Saddaaka ya Nuwa kyali kikolwa kya kwebaza n'okusinza, ng'alaga okusiima kwe olw'okununulibwa Katonda. Bino Nuwa yabikola avudde mu lyato. Jjukira Katonda bwe yali amugamba nti yingira mu lyato, naye bw'oba oyingira yingizaamu ebisolo n'ebinyonyi ebirongoofu peya 7 ebitali birongoofu, ate peya ne ziba nga teziwera 7. Era Nuwa bw'aba avudde mu lyato awaayo saddaaka nga yeebaza Katonda, weebala okunnunula, wamponya, laba ensi yonna efudde, naye nze ne famire yange tukyali balamu, kwata saddaaka. Nolwekyo ekitundu kye-10 n'ebirabo tubiwaayo nga twebaza Katonda olw'ebyo byatukoze, naddala okununulibwa, okulokolebwa kwaffe. Obulokozi bwa Kristo bw'olira obulowoozaako, manya nti Katonda yakikukolera, ate naawe osaanye okumuddiza. Nuwa kye yakola kyali kiraga obufuzi bwa Katonda. Ni Katonda ye mufuzi we. Katonda yasanyuka olw'ekiweebwayo kya Nuwa, era mu kwanukula yakola endagaano ne Nuwa n'akabonero ka musoke w'enkuba, ng'asuubiza obutaddamu kuzikiriza nsi n'amataba. Saddaaka ya Nuwa etuyigiriza nti okusinza ne saddaaka bitambulira wamu, era nti Katonda mwetegefu okukola endagaano naffe. Laba Nuwa bwe yawaayo saddaaka, Katonda n'agamba nti sigenda kuddayo kuzikiriza nsi n'amataba. Mwali mulabyeko ensi yonna ng'ezikirizibwa amataba. Endagaano ya Katonda ekyakola, naye yajja lwaki? Simple kuwaayo saddaaka n'okujooki. Nolwekyo obulamu bwaffe Katonda bw'atuyitamu ayagala tubeere bawanika, kubanga ebyobuwanika bivaamu endagaano ey'obulamu. Tulina ebintu bye tubonaabona nabyo, tubonaabona n'abaana, tubonaabona n'abantu baffe, tubonaabona n'abasajja n'abaami, tubonaabona n'abantu be tukozesa, tubonaabona n'abantu be tusisinkana. Ensonga eri emu, kubanga tetuwaayo saddaaka. Katonda bw'atuwa obulamu tuweeyo saddaaka, era ne Katonda akole ebyamagero. Okwewaayo mu bulamba eri Katonda. Mu Kuva, Musa agumya Abayisirayiri balina okuva e Misiri nga balina buli kimu, abaana, ebisolo n'ebintu byonna, kubanga okusinza kwabwe n'okuweereza Katonda kwali kwetaagisa obulamu bwabwe bwonna. Empisa eno eya obutaleka mabega kintu kyonna eggumiza endowooza nti buli kitundu ky'obulamu bwaffe kya Katonda. Eky'ekkumi, ebitundu 10 ku buli 10 ebisooka ku nsimbi ze tufuna n'ebiweebwayo ebirabo ebisukka ku kitundu eky'ekkumi bitegeeza okutegeera kwaffe nti buli kye tulina kiva eri Katonda. Ng'Abayisirayiri bwe baali beetaagibwa okuwaayo buli kintu kye baalina eri Katonda, ekimu eky'ekkumi kiraga nti tukkiriza obwannannyini bwa Katonda ku by'obugagga byaffe byonna. Obuwanika obw'omu bulamu bwonna butujjukiza nti okugaba kwaffe si ku ssente zokka, wabula n'engeri gye tukozesaamu ebiseera byaffe, ebitone byaffe n'ebintu byaffe eri Katonda. Ekitundu eky'ekkumi y'entandikwa, naye Katonda atusaba okwewaayo obujjuvu. Akawungezi kano, abantu ba Katonda, njagala Katonda atusaasire tubeere abawulize. Katonda ng'atuyita okubeera abawanika, tubeere bawulize, tuleme kukitwala kuba kizibu, naye kibeere nga kyangu jjo gy'oli nange. Tokaluubirirwa buli lwe kituuka kuwaayo eri Katonda, tokaluubirizibwa. Obulamu buyinza n'okubanga buzibu nnyo ng'obwo Abayisirayiri bwe baali. Abayisirayiri baali mu buzibu, nga balya bubi, basula bubi, n'entambula batambula bubi, babakuba emiggo. Naye kati gye bajja ekirowoozo eky'okugenda baweeyo eri Katonda mu bizibu byabwe, ne bagamba buli kimu tugenda nakyo tukiweeyo eri Mukama. Y'empisa esaanye okubeera eri abaana ba Katonda. Nsaba Mukama atuyambe mu mbeera zaffe tubeere abawulize, era tubeeyongera okuweereza n'essanyu, kubanga tuliweereza Katonda atamma,
Katonda wakola ndagano naffe, Katonda wakutuwa emikisa, ate Katonda wakutuwanguza mu bulamu bwaffe. Muffe abali wano oyinza okubanga mu bulamu bwo tosinzangako. Njagala kuwa okusuubiza nti sabbiiti eno beera naffe, kubanga sabbiiti Katonda yagituwa lwe lunaku olw'omusanvu ate lunaku lutukuvu gwe tusaanye okutuuka okusinziza ko Katonda n'amazima n'okuwaayo ebyaffe. Njagala okusaba nammwe abali wano, nammwe abandaba, sabbiiti eno mu kanisa eno enajja Nankumbi tugenda kufuna omukisa buli omu okulabanga abaako kyawaayo kyatonera ekkanisa. Kiyinza okuba nti ekitundu ky'ekkumi ky'obadde tonnaba kuwaayo, kiyinza okuba nga wawaayo dde ekitundu ky'ekkumi naye ng'ate wasigazaawo ebirala by'oyinza okuwa Mukama bikole omulimu gwe. Tuli wano leero nsanze nga projekiti etandise basibyeko ebibaati. Kitegeeza ki mu by'okuzimba? Nti wano waliwo construction, waliwo by'okuzimba. Kati okuzimba kunaabeerawo kutya nga tewali sente? Sabbiiti eyo mu bulamu bwo baako kyowaayo naye ng'okiweerayo mu mutima ogw'okusinza, omutima ogw'okuweereza, omutima ogw'okwebaza Katonda, omutima ogw'okugamba Katonda nti weebale kundokola, weebale kumpa amazima gano ge mmanyi, weebale n'okunjigiriza ebyobuwanika. Kati nsazeewo okubeera muwanika. Njagala kukuwa mukisa guno ogwetwalire sabbiiti eno ekiseera eya wiiki eno. Kati abali wano leero nga tugenda okusaba, njagala mutima gwoteekemu ekigambo ekirala ekigamba nti Mukama, obanga Musa yalwanirira okugenda okusinza, nange nsaba nwanirire ebyokusinza mu bulamu bwange. Kawabeere waka wange nwanirire ebyokusinza. Byenina okulwanagana nabyo bingi ebiŋŋaana okusinza. Oluusi omulimu gwe gukugaana okusinza, oluusi TV z'olina mu nnyumba yo zikugaana okusinza, oluusi abagenyi b'okyaza bakugaana okusinza. Njagala kulaba bameka abalina essaala eyo mu mitima gyabwe nti Mukama, nsaba ompe amaanyi ag'okulwanirira okusinza, nkusinze mu mazima nga n'ebyange nabyo bikusinza. Bameka abagamba bati Mukama abongera omukisa. Musooke mutuule. Abayimbi bano bayita ba Daniel basooke bayimbe. Bwe banaamala okuyimba tugenda kuwaayo essaala. Mukama atuyambe ekyo kituukirire mu bulamu bwaffe. Aba Daniel. Nebyonna ebiri mudamu nze byo bitende erinnya ly'ettukuvu. Webaze Mukama, we emmere yange, so teweerabira birungi bye byakoze Mukama. Webaze Mukama, we emmere yange, ne byonna ebiri mundamu nze byo bitende erinnya ly'ettukuvu. Webaze Mukama, we emmere yange, so teweerabira birungi bye byakoze Mukama. Mukama mulungi, abaddewo ku lwaffe, akoze ebikulu bingi ebitagambika. Yesu abaddewo Mukama, atukumye ssebo, naffe tulina ebbanja mu bulamu, tumutendereze. Webaze Mukama, we emmere yange, ne byonna ebiri mundamu nze byo bitende erinnya ly'ettukuvu. Webaze Mukama, we emmere yange, so teweerabira birungi bye byakoze Mukama. Obadde mu bulwadde ebbanga ddene, n'ogwamu essuubi
webaze Mukama emme yange ne byonna ebiri munda mu nze byo bitende erinnya ly'ettukuvu webaze Mukama emme yange so tewerabira birungi bye byakoze Mukama webaze Mukama emme yange ne byonna ebiri munda mu nze byo bitende erinnya ly'ettukuvu webaze Mukama emme yange so tewerabira birungi bye byakoze Mukama so tewerabira birungi bye byakoze Mukama so tewerabira birungi bye byakoze Mukama so tewerabira birungi bye byakoze Mukama. Katsabe. Taata waffe w'ekisa, tetuyinza kubuusabuusa maanyi go gye tuli kubanga ffe baani tusobola okuyimirira, tusobola n'okujja mu kusinza, tusobola okuteekako ebyuma byaffe ne tulaba era ne tumanya okusinza bwe kutambula ne twegatta n'abo abasinza. Ayi Katonda, tweyanziza nnyo olw'okuwaayo omulimu guno mu bulamu bwaffe. Otuyigiriza akawungeezi kano ng'oyagala kutuyita nga bwe wayita Musa n'Abayisirayiri bagende babeere abawanika, bayekutule ku Bamisiri, obawe ekiseera ekyabwe n'ensi yaabwe babeere abawanika mu nsi eyo. Twesimye nnyo Mukama naffe kubanga watuyita n'otuyiteeka mu kanisa, watufuula abawanika. Ebimu bitulemye, bitulema, naye obubaka nga buno Mukama bujja gye tuli okutulaga kiki ekibulamu ate n'engeri gye tusaanye okukifuna. Tweyanziza nnyo Kitaffe kubanga gw'otutereeza, gw'otulabirira mu birowoozo byaffe, gw'otusindiikiriza okukola ebirungi, gw'otugirawo ebibi otuleetera ebirungi, gw'otuleetera emikisa egy'okusinza n'okuwaayo. Mukama kkiriza kituukirire mu baana bo. Abaana bo bano baagala bawulire amaanyi ag'enjawulo ag'okusinza mu mazima. Abamu tebasinzangako, abamu embeera yaabwe yakuwalirizibwa, abamu beesanga bwesanze nti balina obibeeramu kubanga oba oli awo embeera bwetyo bwesaana okubeera, naye nga mu mitima gyabwe temuli mazima. Kyetuva tusaba Mukama akawungeezi k'olwaleero tubeere n'amazima mu mitima gyaffe, okusinza kubeere nga kyekyo kye tusinga okwagala, kyekyo kye twettanira mu kusinza kwaffe. Tubalagiremu obulamu bwaffe nti bwegatta nnyo naabwe kubanga ekyo kyekigendererwa wakyo, ke kabonero akalabikira mu kusinza. Katonda oli wa kitalo, n'abakwegattako nabo babeera ba kitalo mu bulamu bwabwe. Okukomyawo ebitundu bye 10 n'ebirabo Mukama tekibeera kizibu, kibeere kyangu nnyo gye tuli Mukama. Labirira emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo. Tusabira abantu abano Mukama emirimu gye bakola gibabe omukisa ogw'enjawulo. Ababadde batalaba nsimbi nsaba Mukama bazirabe. Abadde batalaba mukisa mu mirimu gyabwe, kkiriza emirimu gyabwe gibeere n'omukisa. Abadde batalaba mukisa mu baana baabwe, kkiriza abaana baabwe babeere n'emikisa. Abadde batambula engendo ne bagenda ne bakomerawo awo, tusaba Kitaffe engendo zaabwe ziveemu ebirimba. Ayi Mukama, labirira n'obulamu bwaffe obukuume nga bulamu. Totuganya kulwala ndwadde. Abaana bo bano bakuume, obanga sisaanya abaleetera endwadde Mukama gwe zibajjeemu. Ate abaana bo bano Mukama obanga banafu, nsaba Kitaffe obawa amaanyi. Obanga balina okwerabira, nsaba Mukama obajjukizenga. Balabirire Ayi Katonda mu kusaba kwabwe, mu kwewaayo kwabwe ne mu kagaba kwabwe. Endagaano gye bakola ne Nuuwa nga awaddeyo saddaaka ey'obutaddayo okuzikiriza nsi eno n'amataba. Tusaba Kitaffe endagaano gy'onaakola n'abantu bo bano ebeere nga sitegenda kukkiriza kirala kyonna kizibu kubatuukako, bwe banaakuuma obulamu bwabwe nga babukuumidde mu ggwe.
Katonda w'ekisa otulabiridde n'otuleeta wano tukuume mu makubo gye tugenda okutambulira buli omu musobose okutuuka mu nnyumba ye gy'anaagendamu agambe nti Mukama weebale ekisa kyo n'okwagala n'amaanyi go biremu okutuvaako bibeere ku kanisa eno bibeere ku kisibo kino bibeere ne mu bantu baffe bonna be tuli nabo ku mikutu n'abo bonna abataliiko tweyanziza nnyo kitaffe okutuwulira kubanga okusaba kuno tukuyisizza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.